Yes inaya agamba asya mukama wange, ogamba osya omulabi wange, ogamba osya omuwuliriza, abeera laavu empula kwemaisi, empula w'ensonga z'omukwano. Omu ku basitoleetera abasinga okubeera abasufu mu Uganda, gambye omu ku basitoleetera abasinga okubeera abayitirivu mu ggwanga Uganda, omu ku basinga okuwomesa olulimi Oluganda ku muzindaalo yatudde. Wow. Nate nagambye katuuse dda mu nnyumba, agamba nti embizzi ensingira omusajja okuwooma. Nagamba kyowandiise kyenfulumya ate sifulumya, nsonga nga si ntuufu, sifulumya baluwa nga terina bukakafu. Kyovulaba kyonna kyekiri mba ne puruufu nti omuntu bw'ati yaŋŋambye emboozi bw'eti, era obukakafu bwe buno. Onagamba nti laafu empula gyebaleko, kansubira oli bulungi, era kituufu munaye ndi bulungi, kituufu ndi bulungi. Agamba amannya nsabye nkugambeko limu, yenze Alisi eyali muka Musa, erinnya atugambyeko limu. Bw'oba omanyi omuntu yene ayitibwa Alisi eyali muka Musa, kubanga essaawa eno alabika takyali, kubanga omuntu waviira nagamba nti eyali bakitegeeza nti takyali. Agamba nsi yenze Alisi eyali muka Musa, eyali yava ku mbizzi nga nasalawo ngoberera omukwano mukazi watu. Agambye nti yali yayawukana ku Suna Beni era nga yasalawo yagoberera omukwano. Agamba nali nsazeewo mbeere n'omusajja wange era nga ndi mwetegefu. Yali asazeewo abeere n'omusajja we era nga mwetegefu. Nali sazeewo mbeere n'omusajja wange era nga ndi mwetegefu okumukolera buli kimu. Laavu empula era nali laavu empula era nalinga abaana abato abakkiririza mu mukwano, era nga nzikiriza wadde eddiini y'Abasiraamu egamba abakazi bana. Agambye nti laavu empula era nalinga abaana abato abakkiriza mu mukwano, era nga nzikiriza wadde eddiini y'Abasiraamu egamba abakazi bana. Mulinga nina enzikiriza nti wenna ayagala ennyo Musa, eby'abakazi abana ajja kubyesonyiwa. Agambye nti yalina enzikiriza nti bwana ayagala ennyo bbaawe Musa, bino ebintu by'abakazi abana ajja kutuuka ekiseera kwegamba abyesonyiwe, abyerabire, abe nga takyabirowooza. Eby'abakazi abana ajja kubyesonyiwa. Laavu empula bwe nkugamba nti mu nsi y'omukwano nina kye saakola mba nkulimba. Agambye nti laavu empula bwe nkugamba nti mu nsi y'omukwano nina kye saakola mba nkulimba. Mukazi watu Alisi talina kyataakolera Musa. Laavu empula bwe nkugamba nti mu nsi y'omukwano nina kye saakola mba nkulimba. Mu matwale g'ekisenge mwekyo nkakasa nti alinnyumyako. Mu nsi y'omukwano byonna yabikola, then matwale g'ekisenge agamba nti mu matwale g'ekisenge mwekyo nkakasa alinnyumyako. Mu kiyungu omukane bwe gweyongeranga nakakasa nti ali ebiwooma. Ya Rabbi. Agambye nti mu kiyungu omukane bwe gweyongeranga yakakasanga nti bbaawe omwana Tumusa ali ebiwooma. Manyi bagamba nti mu kiyungu omukane bwe gweyongera ogumira munnange, wajja kufumba tewajja kuwaganyala. Ekyo kye njagala okujjukiza. Musa alyanga ebiwooma bwe nti mu mutima neŋŋuma nti yenna alintambaala mu bufumbo bwange oba alinyingirira omwami wange
byali mugoba, tali mukkiriza na kusembera waali. Mukazi wattu oluvannyuma lw'okukola byonna yafuna enzikiriza egamba nti kyonna kyekiri baawanga ajja kumbeererawo. Era bano abakazi abeeyingiza mu bufumbo yalina enzikiriza egamba nti omwami wange alingobera omusajja oyo, alingobera omukyalo oyo. Laavu empula ewaffe twakula tuli embijji. Aya, laavu empula ewaffe twakula tuli embujji piwanugi. Naye ku lw'omukwano gwe nalina eri Musa nasalawo njesonyiwe. Ya Rabbi, ebbanga lyetoolola nenzaala omwana. Bino bye nakolanga saamanya nti Musa yali akyalina ekirowoozo ky'abakazi abana. Mukazi wattu mu kiyungu omukka gweyongeranga n'aguma, ekisenge n'akakasa nti ateekayo 10 ku 10. Musi y'omukwano mazzi gabuguma ng'ogasseko ebirala, keya byonna kubiyita kitiibwa ng'ogasseko n'ebisigadde yabimuwa. Wabula agamba nti mu kubimuwa saamanya nti ate ogusajja gukyalina ekirowoozo ky'abakazi abana. Wuliriza, tukyatambula. Laavu empula natunda akataka kitange keyampa, nengattako ne Musa, nengatta ne Musa sente, netugula emmotoka eya tipa. Baagatta akasente ne bafuna emmotoka ya tipa. Era agamba munnange emmotoka gye twagula twali tutuukiriza kirooto kya Musa. Emmotoka gye baagula bali mu kutuukiriza kirooto kya Ssenkagale. Ndowooza owulira ensi mwe tuli. Musa waatandika okufunamu ku kasente wayita omwezi gumu gwokka bwe guti. Musa ng'atandise okufunamu kasente wayita omwezi gumu gwokka bwe guti. Musa n'awasa omukazi ow'okubiri. Naye nga byonna abikoze, byonna yabikola, byonna yabikola mukazi wattu. Naye bwe bagatta ssente at least family ekulaakulane, bazimbe kayumba, bakole biki. Omwana attu Musa yate yali ayagala kwegadangirako walala. Si kibi. Ate ngamba eki, Musa n'awasa omukazi ow'okubiri. Bwe nasooka okiwulira saabikkiriza, era nafuba okulaba ng'omuwala, era nenfuba okulaba omuwala we baali babeera. Mukazi wattu bw'amala okimanya yafuba nnyo okulaba ng'ategeera omukyalo ono wawe yali abeera. Katonda wange, olunaku lumu Musa teyasula waka, n'aŋŋamba nti ayina gye yali atutte omusenyu. Nange saamukayanya, nakeera ku makya omuwala gy'abeera. Bagenda okugulawo oluggi nga wendi. Amazima gali nti nabulwa okuyoola Musa. Naye ne ŋŋamba nedda, tugenda kuba tuswala. Natonolira omwami wange mu maaso, nempulira nga amaziga gampitamu. Neebuusa abasajja kye baagala, nempulira nga sikitegeera. Wabula olw'okuba abasajja tebaswala, Musa yannyanjulira omukyala era n'aŋŋamba ono ye namba 2. Neŋŋuma neŋŋamba owaaye, abakyala kyatutonderwa. Kwegamba olina byokola ng'olowooza nti munna ajja kubeerawo ebbanga lyonna era ajja kubakuuliriza. Naye buli kyokola fubanga nnyo okulaba ng'olowooza singa kiba nga kigenze bubi. Tokola nga kintu ng'olowooza kirungi kyokka. Ako kange agambye nti
Musa yanyanjulira omukyala era n'aŋŋamba nti ono ye namba 2. Naguma naye nga wayise emyezi 3 Musa yawasa omukazi ow'okusatu. Aha sanvigeravu empula nagamba ku 0700 737 53 09. Ate gwe ayagala okusoma oluzungu ku ssimu yo ojja kuyitira ku 0752 51 74 52. Gambye gwe ayagala okusoma oluzungu ku ssimu yo oba Luganda oba lulimi ki ojja kuyitira ku 0752 51 74 52. Tukyeyongerayo ne bw'oba tomanyiemu jangu ku WhatsApp, jangu twogere oba tukubire. Agambye nti naye nga wayise emyezi 3 Musa yawasa omukazi ow'okusatu. Nalabanga akamanyiiro kakuze we byali bituuse. Kyo kituufu kano kaali kamanyiiro we byali bituuse. Ne mugambye emmotoka tugitunde era ne tugitunda. Lava empula nakwata omugabo gwange era bwe ntyo ne mwabulira. Era bwe ntyo ne mwabulira. Wabula mu kugenda yambuusa buzibu ki. Ne mugamba bino munnange si bye wansuubiza. Nakyalanga agenda yamugamba nti bino munnange si bye wansuubiza. Wansuubiza mukwano nga tuli babiri. Naye omukwano bwe guba nga gutuuse wano kiba kiganye. Lava empula nze sisobola musajja agina bbali. Ge mazima munnange. Tasobola musajja atungirira bbali. Kiba kiganye. Era kati ndi byange obulamu mbunyumirwa. Wabula kati bwombuuza agambye nti era kati ndi byange obulamu mbunyumirwa. Wabula kati bwombuuza nti ku musajja n'embizzi ki ekisinga okuwooma, nkuddamu nti embizzi ensingira omusajja okuwooma. Wow. Ebiseera bisinga tosaliranga nnyo omuntu musango nga tonaba kuwulira sayidi ye. Mukasi watu byonna yabikola amanyi nti omukwano bali kushuwa era buli kimu kitambula bulungi. Kumbe ate ye bwe yakibala munange si bwe kyali. Kwegamba munsi y'omukwano buli kimu kikole naye ng'okimanyi nti enkya biyinza obutatambula nga bw'obisuubira. One of the best storytellers mu Uganda abeera Sanvije Lava empula eyakuguka eyabisomerera yabitegeera. Walinamu obuzibu n'omuntu waliwo ekyakukyankalanako naye mboosi gye wandiyagadde otugamba nsigala ndi ku 0700 737 53 09. Teweesikamu kujja gitunyumiza. Amanya ne bw'oba oyagadde tujja gasirikira, bw'oba toyagadde tujja googera. N'olw'ensonga eyo nkusaba yitako eyo ennamba 0700 737 53 09. Alisi bwatugambye yebadde emboozi ye. Kyemanyi naawe olina kyoyagala otugamba nkulindiridde. Akumata kumira mpeera abampangaalize yabawangaza okuva edda. Mumwebazengako. Mweraba.